Yes. Good morning, Uganda. Dr. T cheering and Dr. T is ready to answer the questions that follow. Because most of the times, Uganda has been asking that what is going on. I'm here to answer the questions. Most of the times I'm mesmerized to see that a nation of 45 people could have stories reading the news like a Sheila Gashumba. That's a very Nikompomu country. You have to ask yourself that where are other countries? Most of the times I ask you that Uganda got independence with North Korea and Uganda got independence with most of the developed countries in the world. But for us, we are talking about sensational issues every time. You have to ask yourself that politically, where is Uganda going? I'm a person who comes all over the. If a person comes not to love me, I don't mind about you. In this world, a person has to be determined to do something, because I have always a saying that I say that never set the world on fire unless you have transport to Mars. Never say that Dr. T is stupid. When Dr. T has come out to say the news, even my mother knows that I'm a different person. A person who asks me Akajanja, nazaliwe ennaku z'omwezi nga 25 December 1992 kitange lwe yafa era olunaku lwe ngenda okufa ngenda kutuuka mu musiranyize magulu lwaki aliko omwana. That's child labor. A person like a Chibuka, you have to ask yourself. Nze nabagambi nti the reading stories in Uganda is talking about Gashumba and Sheila Gashumba. Imagine, most of the times the public say, an Englishman said, the expensive things appear in less quantity. Lwachi akaana kali mu kuboogeza eggwanga nti kamwaka kwana ne kabagaana kati mwamalo kakwana ne kabagaana. You are talking about him. A program 3 people to talk about Sheila Gashumba on top of political issues and national. Kitegeeza Uganda is crippled financially. Atani ya was Museveni. The plan of Museveni is to make you poor, so that you can divert to unused issues to talk about. Wanoka munyiyagwa. Dr. Amale does not fear any person. Dr. Amale does not follow any instruction from anybody. Dr. ine empisa embiruachi. The people with bad manners are the most successful in the world. Abantu abasinga empisa embi basinga okubeera successful mu nsi. Satan is your friend. But Satan has bad manners. Satan is a killer. Satan is a rapist. Satan is a homosexual. Satan is a thief. Satan does not love anybody. But Satan is your friend. Dr. T must be your friend because he's the person who imagines to tell you about the truth at any political issue. Nabagamba. The whole world now is abusing Katikiro Mayega. Lwaki bamuvuma? Any person who abuses Katikiro Mayega kitegeeza Katikiro Mayega abasinga amagezi ate abasinga sente. If you abuse somebody who is above you, obeera musiru. Kola omutuuke Katikiro Mayega mubbi, Mayega abbe tafaali, wawaayo mmeka? That's a very big question. Wawaayo mmeka? When Mayega came in Mumengo, everything was mesmerized. If Mayega is a thief, it means Mayega is a smart robber. Kati a person to don Facebook n'ofuma Dr. T musiru, Dr. T alinga kino kitegeeza oli mwavu. Dr. T toli mutuuka. I want a person to come in front of me annumbe ebisana tukumba kwate nkuba musinga nyabo lafusase mu kabina. That's the day we agree that Dr. T is on another level. Nabagamba nagulawo 7,000 movement genda ku Facebook oginoonye nabanoonyamu ebirowoozo kasanvu naatera okubiwona okubifuna. I have a very big book mwembi wandiika mbitwale gy'oyagala nti Dr. T omufumye. Can I listen to dogs every time? Because most of the times a person want to agree nti Dr. T agoberere buli ekisanze, nze sigobera buli kyenjagadde. No.
I talk about whatever I want because I'm a different person. Chenjagala chenjogera nabagambi nti Job Obuwine yabadde ku live, a very big live gundi ekyasinze wansi wenju, a very big live naye ask the person febe twabikowa twagala bululu mukere mugende bulonde if Museveni abatame mugere mu mujjeko temudda mu bigambo simple. In the morning I can state the bad and the good things of President Museveni. Another day I can state the good and the bad of President Besigye or Bobi Wine. I talk whatever I want. The public has to know mugamba nti Dr. Amale is a person that does not have advice. Should I listen to every advice from every person? Kubanga ku Facebook kuliko abantu n'abatali bantu. Bwoba wagira Dr. Timu wagira oba tomuwagira muleke. That is me. And the people love me like that. Buli muntu alina characteristics ze. Every person a very good characteristics. Abaganda sibavuma Mr. Christopher Serunjoji. Abaganda sibavuma. Nabaga nti abaganda mwaino ne mikisa. Mwakola olugezigezi myaka gyenkaaga. Abanyankole ne babayingiramu. Why I always talk about Baganda? Politics is about religion and tribalism. Kubanga namu abaganda baserunjoji abeeyita abalungi nze sibalabangako nga ku CBS kuliko atushabe, ku CBS kuliko baserunjoji, ku CBS kuliko babukenya, ne Radio West waliyo bakanyerezi. It means that buli mbuzi ku nkondo yayo. Fight your level base, your tribe to come in power. No balancing of tribes because tewali je kiri. Ne Roma papa abaya aba Europe lwaki tetulina papa muddugavu? Ask yourself, lwaki tulina papa muddugavu? Nabagamba nti de Baganda to raise your chances of becoming in power again. Muyina okusirika ne mudda ku drawing board si kuvuba na kuwemula. Ekyo nkibagamba. Ate mwe basinga obutitisi abaganda balina ekirungi kimu over every tribe of Uganda. Abaganda they don't care. Chovola by every person can come here and enjoy the freedom of Uganda. Kye kirungi kye mulina eki. Mwafuna emikisena ne mujonoona we wawe etaano. The first chance which was spoiled by Baganda was the chance of the Sakabaka Mutesa. Nemufuge emyaka ena. When Amini was the commander in chief of the armed forces, Amini came and told the Sakabaka that Obote has a very big plan about you. Because the Kabaka was so humble, Nibaleka gundi Obote, Nibamuyimbire nyumba, Obote na Uganda yetu na Murunda, Dota na Uyumba. Obote ne momo omukazi olutijjo lw'Abaganda. Bannanga Abaganda, Obote yebwete, Obote kati mulungi. Obote kye yabakola mwakiraba. Ne mufuna binaayisa n'afuga ennaku 62. Ne mufuga lule n'afuna ennaku 21. Ne mujja mufuna Lukongo gundi Paulo Muwanga n'afuga wiiki 2. Kawanga Semogerere won by 72%. Museveni came and told Kawanga that let us go to the bush and wage a guerrilla war on Obote's government. For that deputy to Musai to sigara wano mu office. Kawanga ne bamuleka mu office. Museveni n'ayingira ettale. Museveni bw'ayingira ettale kati atufuze emyaka 3 mu egi. Bannanga Abaganda ku ntiko, Obuganda ku ntiko butiko luddawa. Nabagamba the first problem of Museveni was to bring something kye bayita ethnic cleansing. Genda ku YouTube kumanya ku Google onye kye bayita ethnic cleansing. Ethnic cleansing, somebody comes and sweeps on your land secretly. Weita muganda mbuganda oyina mukachi. You have to restore the ekitiibwa kya Buganda mulina okukirestooringa si mu bigambo. Work hard, muveemu enkwe, muveemu okubeera simple minded. Because Buganda is a battleground. Buganda has been a battleground lwaki nti Abaganda balina emitima emirungi eja accommodating every person. That's our weakness too. Omwana yayimba nti ekintu kifuuka oguntu. Participate fuuka participo. Nati naisani. Nabagamba Dr. Tamale yegomba abantu 5. Dr. Tamale yegomba Katikkiro Mayiga. Katikkiro Mayiga bava ku kyalo kimu. Era Katikkiro Mayiga ku BBS Telefina ye mukama wa Dr. T ate ku kyalo kye bavaako Dr. T erandi road wa Katikkiro Mayiga. Katikkiro Mayiga sets a place na setting naga ngenda kukola kino. Kati embwa ne zoogera kasajja kabbi. Akasajja ani atali mubbi, gwe toli mubbi wakabba bameka. Wakakula abasajja bameka.
mubulamu bw'oyogera ku muntu akusinga obeera mulogo ate omuntu akusinga eva aba ne weakness naye bw'otandika okuzoogera ku kitegeeza okkiriza nti oli mulogo. You believe in every philosophy. Nze buli omu ajja ntiisetiise wano ku mulembe gwa Besigye yatukubya kibooko empitirivu. Nze bannabyabufuzi tebakyanneemazaamu. Besigye yatukubya kibooko kyoyagala kizaamu amaanyi nege bannanga omusajja Besigye koota pini omusajja agenda kati koota pini weeri. Batugamba nti if the pain persists, go and see the medical doctor. We have seen the doctor for 4 times. The pain is still continuing. Ngera nsirayo kulonda ate bannayuganda muli basiru. Eva nze mbabulira Dr. Tiamali ndi basiru. Museveni 219 yababba. Museveni 210 n'ababba. 216 n'ababba. 211 n'ababba. 216 n'ababba. Nakati era musonda emitwe mudde yababbe. Are you stupid? Kitegeeza muyiye engeri endala. You can't fight him in the bush kubanga muli batiitizi. Elections endaga muntu za Museveni buli kimu kike mulemi okukozesa obukisa obutono bwino muwangula muli mukuvumira abantu ku Facebook. You can't win elections nga muli mukuvuma. You can't. I'm telling the truth. Ate ogenda kunkola ki? Nze siwemula, nze sibba. Mbabuulira Abaganda mulina emikisa mitono okutuuka ku bukulembeze, but always an innovative person can make 0,000 because 0 muyina 0 but 0 mugigatteko emu muyina Kyagulanyi mugatteko 0 zifuuke 10 mugatteko Dr. T zifuuke 10 mugatteko abalala bafuuke 10 naawe mulonzi mufuuke 10 mukube mu 7 muli mukuwemula bavuma muli mukola bujogoli babukola dda. Nze Dr. Tiamale ndi unshakable. You can't come n'ongamba nti nze malaga tijja nze simala nti ngoberera nze siringa ndiganti yagoberera buli kimu nedda jangonda gagenda nabagamba genda ku Facebook ononye 7,000 movement nze sina gwe mpakanya obo wagira Bobi Wine wo muwakire obo wagira Museveni mu muwakire aba mulina basiru muwakanya mu 70 mwina lwansonga lwaki mu muwakanya nditi atumye mmere exogula mu data tezikula kawunga ku Facebook okola kochi. Tero minti ku Facebook okola kochi. Nze nakoze ekitabo I made a very big book cha futi 3 by 3 cha futi 3 by 3 futi 3 by 3 ngenda kuandika ebirowoozo kasanvu okuva mu mmwe. Leeta ebirowoozo. If you want Kyagulanyi to come for president, then ask yourself, what do you want Kyagulanyi to do for you? Todda mukwasama. Nti Dr. Tiati nze nabagamba Museveni akyabaleetera ekyejo. Genda ovume Kagame, genda ovume Magufuli, genda Kenya ovume gundi. A politician who said that Dr. T was State House and Natalie was State House, should I bring a receipt? Every politician was abusing Kayihura because of the fatalities and the brutality Kayihura had caused for the government and the people of Uganda. Lisiti y'amafuta byafuluma ne bafather baaliko ne bapasita ne bannabyabufuzi bamwe musingo okwagala baaliko ku lisiti y'amafuta ga Kayihura ne bakunama bati akabina kali bweru opposition akabina kali bweru kali bweru oyo agambye nti mayiga mu bikituufu mayiga mu but is a simple robber, a smart robber. Ate buli wovuma omuntu akusinga kitegeeza okkiriza nti akusinga. Nakugamba Dr. T Museveni muvuma embizi jango nesimbe maaso sembere motoka yange nziyewe AK47 nze Museveni yampe mundu. Museveni gave me a gun baba sasi nyobota ne nkutwala emisinda ate muli bana kuba kuzika lusaze mulembo. Nakugamba nti mumpale ninga waggulu ndaba kampi waggulu yukanise ka Dr. T kampi kali n'obutama iwaggulu ninga fresh kid mumpale ninga nina rose. Come and play with me olabe mwemwepanka Bobi Wine wa nnyoko oba fudisi ya nnyoko eni alemu ya nnyoko. I don't fear any person. Abero diva bagamba shoot to kill owero diva musanga duka ezombwa duka. If you find an angry man ababane ensi amala kubalima ne babayingiza mu DU kakati gwe akugambye imirira atodduka agambye ovaawo omuvuma ajja kukuba essasi. The reality government ya Museveni kati naye batya yafuuse ente mujja kubatta. If you can't fight a rapist, come down and enjoy. Genda ku 7,000 movement plus. Genda ku Facebook okinonye otekemu 7,000 movement. Otekeye ekirowoozo kye video nagitaddeyo.
nze ndi mukuwandiika mwe muli mu karantini muli mu kaboozi muli mu kulaba firimu za junior bannange nakatwolekedde ekyatuleesa olwaleero vijja junior nabagamba 18 okweyongera mwe muddeebe Dr. T awandiika birowoozo smart brain kati oli nsinga ddi nabagamba buli lwodda mu kazigo kono ovuma mu 7 nankubadde mu binange mu 7 manye ebibibi ate nze manyi mu 7 ebibi okusinga gwe nonjala nga yekuluma yokka mwani kumu abavuma mu 7 gwe nyinza okuwa emitwalo 5 buli week ekiwala tadota kipainting nga yero you can paint your balloon yero kubanga mwenna munoonya sente nabagamba nti asibaaga kato asibaaga birongozi tu mu 7 nabagamba kuba ennyinda eri bwete abo tebeegwako omuganda agamba atakulekera tomulekera oli wakuba muka mukube empiimwe nkanye vumbe Dr. T don't talk about politics nyoko yanyingiza comedy namwe abakuba amatafari mwagala kuwabula owabulani we look like Ye gundi ayogedde no scrolling olunaku lulamba oli okwo mbovuma Dr. T tamuyinza kumpa kyakkola then he will dictate how many times I enter toilet a day and Dr. T Amale is the most followed political analyst in Uganda. The other one is Tamale Mirundi ani akiwakanya tuli arrogant Gashumba is arrogant Tamale Mirundi is arrogant ani Kasire Gwanga is arrogant Dr. T Amale is arrogant nze ndi arrogant bane kusinisa ebinnyo nyabula gwe serunjaji Christopher thank you my friend police class tugenda kudda abaganda you have little chances of becoming presidents muli mu kuzonoona tusigaze myezi 7 okulonda but you are forgetting nti Museveni agenda kuba mumwadda mu lugambo banange kasukutoka nditoko dembe ebinyuma nebikuzimba zi nti sendi emyaka 50 eyandi badali mu pension ali mu farm oli mukola lugambo ku radio ne mukola ku lugambo kana akato expensive things appear in less quantity akakana kali full packet kagano kuba wako kati mwakalemerako Matovu Shafiki genda momo nyini abavuma ate musigalako olwalwe ensose n'okulaba abavuma nze neewuunya Museveni akyabafuula yabaavuwaza kati Museveni is becoming a ring of the battles nti olumu lwabayingira mu kabino obwongo ne bwonooneka yabajjako emmwanyi yatta ebibuga yabasiriwaza sente zize kati mwasigala ku Facebook kulwanyisa Dr. T Moses Kivumbi nkwagala nnyo mukwano gwange mbabuulira genda ku 7,000 movement teka yekirowoozo kyo abavubuka bansindikidde ebirowoozo nabitaddeyo Dr. T has a very big following ate siri wampisa nnungi nze mbabuulira ate ndi mulokole ne Katonda mumanyi bw'obikula Bayibuli nja kusingirayo bwe tugenda bize sasoma busawo sibumanyi naye Bayibuli njimanyi politics njimanyi manyi nti Museveni is the cash crop of Uganda the farm the land the market the buying price the selling price the profit the loss the pest and the disease of Uganda and Museveni nankubadde mwabadde ku live emitwalo 27 Museveni is still the commander in chief of the armed forces of Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi Central African Republic Eritrea Somalia Namibia and some western countries of Africa owakanamu tell me muli mu kuvuma bantu nti mujja mu buyinza what type of campaign is that nabagamba
kati kanjogere Dr. Amale bino mwogere bano ba people power abatuufu lisiti giwandiike wansi abala simanyi. These are the true people power. These are the true people power. People power. Bobi Wine wa people power. Mukazi we wa people power. Edi Muto wa people power. Nobiyaniri wa people power. Kayemba Godfrey manager wa Rema wa people power. Patrick Mujuka wa people power. Andamani Daku oyo musajja mu ngambiro musajja kisajja kinene kibeera bweru bwe kiti kyandamani Daku. Andamani Daku is my friend. Andamani Daku wa people power. Abala simanyi wamali wandi enwezya kyakonye webale. Nabagamba tovumanga Bobi Wine toyina buyinza bumuvuma. Kubanga oli mukulembeze. Toyina buyinza bumwasamiza kamwa kubanga akusinga. Era Dr. Amale tomuli ankonga avuma Kyagulanyi. I don't abuse leaders and I don't abuse people who are heading me. Olimbaka wa parliament, artist legend, ntinze muddeko muvume. Am I stupid ndi musiru? Kyokati tovumanga Museveni nakuba dola babongota. Ayina obuyinza okwavuwaza n'okuleeta ekikolimo okuva eri Katonda. If you abuse a leader ne bobeera mu kazigo ko, Katonda akube ekikolimo ne family yo. Nti Dr. Timu akulietinze fake accounts mu muvume Dr. Tiatie. Abana bakulietinze fake accounts. Kasirugwe, kabwagwe, kachi ebyo byogere ovuga motoka ki. Okola wa. Osura wo ina kachi nayika za vanilla 5 nkola ku telefone. Nsensingo okugobererwa mu Uganda. Genda okebera lisiza state house zonna. Uno omukyala ambuuziza Anet Nabo Kenya who gives you money. Nze tewali ampa sente. Nkenda kukola atamu hard working. Genda ku Masaka Road every Friday mba ngenda waffe kulima ngenda mu farm za kulima. Dr. Amale does not entertain nonsense. Mugende mulonde Kyagulanyi bwe mbagwe musazeewo abalonda Museveni mu mulonde nze mpandiise ebirowoozo kasanvu eby'amaanyi to take them to your leaders who want to know ani oyagala gwanga libeere litya muve mu kwasama muve mu kudde ku Facebook abamulina bannaku banyammwe bannaku you talk about Dr. T mu Dr. T agudde go wansuula nyabula bw'oba toyagala va ku volongoto ne YouTube giveeko self made atenza siina gwenvuma okubalaga nti status nkola ku BBS telefine yo bwakabaka nga bansanga mpemulira ku Facebook bwowe mula kitegeeza oli musiru. Bobi Wine oba muwakalu mu mwakalu oba mukaba bebekulu mukamuma Museveni mukamuwe oba mukaba besije mukamuwe abantu abasoma ko Museveni asoka kubaavuwaza n'abateeka mbonna basome. What does bonna basome mean? Bonna basome mean stupidity because no knowledge is obtained on without a cost. Knowledge is always obtained with the cost. Now and is akatabo to show you how Uganda is going to be under the armpit of the Westerners for many times. Kubanga abanyankole bali ku kipakasi mu Buganda mu Abaganda muri home ground nze Muganda nze Bukenya ndirangabi ya serukululengejja benagire bwati telefayina ewangale ebyo ng'oli munako byogera. Dr. Amale does not abuse anybody. Dr. Amale yakugamba oyagala eggwanga lyo libeere litya. Nze siganye kuwagira Kyagulanyi wo, siganye kuwagira Museveni wo, siganye kuwagira Besigye wo. Mima intelligence yabuuka directions ne bannabyabufuzi. Tewali atali mulimba, tewali akwagala kusinga nnyoko. Bobi Wine bw'alijja Makerere ya mitwalo ebiri. Tell me the public. Nti Bobi Wine bw'alijja ne mwekalakaasa alibakuta alibatunuulira butunuulizi. Ntitali bakuba. That's a lie of the devil. Nabagamba bamwagala okuba Museveni musooke mu manyama wanga ngenda kubasomesa who is Museveni ngenda kola live endala mbasomese who is Museveni. You can't fight somebody you don't know. Twagala kumujjako omusajja bamutwala wa nebyo bigambo bye byekisiru mu omutwala nezo strategy enfunti omutwala mutuule wansi mukole drawing board mugende omusajja mu mujjeka aveeku. Don't talk about stupidity.
kati ye abasinze yalese muhozi project 2026 kubalaga nti bino yabibuuse kitegeeza abasinga amagezi because always a wise man is a rich man, even if a rich man is a stupid man is a wise man. Omugezi omwavu taliyo, nze sikiriza muzira mufu. That's why frankly I say ntifu zake could come to be beaten, then sikiriza muzira mufu. Zake is a younger man who could develop strategies to develop his ngaba mujjamu ensiga anaddamu okuzaala. Eno government yafuuka ntemu bajja bakuba, government zaafuuka ntemu. Museveni is the cash crop of Uganda. The farm, the land, the market, the buying price, the selling price, the profit, the loss, the pest and the disease of Uganda. Museveni is the referee, the football, the playground, the spectator, the goalkeeper, team A, team B. The Museveni is the playground and even the owner of the clubs. Namu abanyankola batwepankirako muyige ensejja kubaleka. Nze nabagamba politics is always about tribalism and religion. Toyinza genda kola ku kibuli secondary nga gwe Paulo kubanga tebakkirizayo batali basiraamu. Essomero lya St. Paul's Memorial Center terinza kubaako Haji Mutumba nedda. Nabagamba nti why a person could be a person, why could you be concerned about my sick pig? Ebyobufuzi bya Museveni bitambulira mu mathematics whereby we twasomera mu science nga bagamba nti food flies fingers ne feces NRM ina M's mutale Museveni musisi muhozi nyoko muliddemu mutebire nyoko muliddemu. Genda obuze ba bebeku has ever given me money. Genda omubuuze Dr. Tialia sendeza Museveni. Dr. Tialia nonya attention kije nonya. Kati ngosanga Zali nga ye Yerusalemu anonya bulungi. Zali is the most beautiful lady in Uganda. Kyagwa da Zali te ye Yerusalemu mwe Yerusalemu. Ndi Zali anonya bulungi. I have the attention of Museveni. Genda obuze bala mu percent meka. Kani bala mu give me money. A person who has a gun is an mundu. Semberera Dr. Tialia akutte. Nsembera kisirane kwe nkutte. Mwepanga. Ani mutitizo okusinga mubeera ku Facebook kwe muvumira jango nnombe ku masengero bajje ensula nkulagirireyo okyame. Nabagamba nti Museveni yabafugira abantu wamu. Museveni yalwa mu government nyingi n'amanya obukodyo bw'abakulembeze. Kati Museveni tomanyi ggwanga lyettuufu first of all. And when you want to fight somebody, this is the secret of fighting somebody. If you want to fight Museveni about people power, mumanye kino people power muulize Musembere people power Musembere people power Musembere. If you want to find Museveni, first define who Museveni is. What is Museveni? Where Museveni? Why Museveni? Who Museveni? When Museveni? How Museveni? 5 W's and H. What Museveni? You are finding the tribe of Museveni. Why do I emphasize about a tribe? It is a good person to carry on the tribal knowledge. Kubanga ne bogenda okuwasa, the father ask you nti omukazi gwowasa omukazi gwogenda okuwasa wa gwanga ki lwaki bobera muganda ngo omukazi mucholi. You have different characteristics. The marriage is going to be a wreckage. I don't have 60 packs, but my 60 senses are working. Mwe people power. If you want to fight Museveni, musoke muzule Museveni wa gwanga ki. Because in a tribe of somebody lies the lifestyle, and the lifestyle is the lifespan of somebody, the power, the knowledge, and the language. Museveni kyabasinga kiri kimu. Museveni muganda kubanga ayina abaganda bakozesa mune abateeka mu nkwawa ati mulekaana bulekaanyi mwasigala ku Facebook. Temuyina mwanyi, temuyina pamba, temuyina bijanjalo, temuyina kasooli mwetumye mu kibuga mbuzigo muvuma. Dr. Tikasiru kalinga kino nibo mvuma kikatinze mbitya. If you want to fight about Museveni, find in the tribe of Museveni. The tribe lies the lifestyle of somebody. The lifestyle knows nti omuntu wabeera muganda. Abaganda beyisa bwe bati, balya bwe bati, boogera bwe bati, banyiiga bwe bati, emirimu gyabwe bagikola bwe bati, bawangala bwe bati, abaganda bwe bunafu bwabwe bwe buti.
kakati Museveni lwaki muzibu kuba nti Museveni has a very hard shell. Have you ever seen a tortoise? A tortoise has a very big mask mweyekweka. Museveni munyankole kuba amanya olunyankole. Museveni munyarwanda kuba amanya olunyarwanda. Museveni mukiga kuba ayogera olukiga. Museveni muhololo kuba ayogera oluhololo. Museveni mutoro kuba amanya olunyala kitala. Museveni mufumbira kuba amanya olufumbira. Museveni murundi kuba amanya olulundi. Museveni muzungu kuba amanya oluzungu. Museveni muganda kuba yabaganda yabasiriwaza. Museveni mukyoli kuba abakyoli yabavuwaza. Museveni musoga kuba ina kadaga nekiveidinda. That is the shield of Museveni. Tribes amanyi ga Museveni kali mu tribe. Kati mu abaganda abamanyi nti ngojeko poko you can't come to battlefield. Kubanga ne mukinana mugumu kasaba wangola Kawanga Semogerere. When Obote said that no one should reach there, Kawanga Semogerere as the sovereign president of Uganda, Museveni agenda mutala baganda mu alwana. Nabagamba politics si bigambe ensi sikulekana ensi kukola kiki kyolinako kakati Museveni alina lifestyle nga 10 kati mwabamanyi muli baganda. The devil you know is better than the devil you don't know. Museveni mumuyita devil. Museveni is a devil. Sabatemu sababbi omubi munyarwanda munyankole abanyankole bajja kutubba kati mwabamanyi abaganda mwefuula bamanyi temumumanyi kati kyafa abakuba. Nabagamba no politician in Uganda yali awanise bango okusinga Besigye. No politician in Uganda yali awanise bango okusinga Besigye. Jukira 2 gumu bw'aba teyawangula 2 gumu kakati mubino kola endala si yakwekubya miggo. Bobby Wine and people power is full of youth who have innovations. If a person can have a very big jam olukuba ne Jamaica ne munsi yonna osobola okuyiya strategy kuba Museveni nakalunabula jakassa. Lwaki? That is politics. Nabagamba nze mumpite mbayambeko mwadduka Dr. Timo that is a mole anatali mole. Mpandikire nyali muntu nkolage jajja sente. Nabagambye people power entuufu mulimu andamani ddaku abeera bweru wa ggwanga. Mulimu Kayemba manager wa Rema era manager wa Dr. T. Ate mu abatamanyimanyi manager wa Dr. T wa people power ye Kayemba Solode ne Godfrey munonyeko ku Facebook wa manager wa Rema. Munonye nonya president nonya Kayemba oyo wa people power mutufu. Andamani ddaku wa people power mutufu. Babi Itungo wa people power mutufu. Kyagulanyi wa people power mutufu. Edi mutu wa people power mutufu. Nubi yanili wa people power mutufu. Patu yuko mjuka wa people power mutufu. Nawe bobanga toli mu byakuvuma oli wa people power mutufu. Mutule wansi muli bavubuka abata abasobola okuyiya muve mu kuvuma Museveni agenda baku babasanyeewo kyokka bakuba temudda. Bwabakuba temudda. You have one chance kubanga abaganda musigaza akabiri tyaka bwe kazikira mufudde. Abaganda olaba muvuma Mayega omuntu addabuludde Obuganda Mayega agenda okujjanga amasengere bakwatiramu bakazi. Then Mayega n'agazimba oba mubbikali ze smart thief n'ateeka mu telefayina ewali bakwatirwa abakazi mulimu TV n'aleeta Buganda Land Board n'agirivivinga n'agigulira emmotoka 3 n'agibulandinga n'aleeta n'agoba ababbi. Mayega mubbi yatubba ssente z'ettafaali wawaayo mmeka nnyabula wawaayo mmeka musigaze emikisa mitono ng'Abaganda. I'm not talking about silent majority. Silent majority teriiyo. Nze numba buli gwenjagadde silent majority teriiyo. Ekisinza okuba NRM bwe bunafu bwayo mu marketing. NRM nafu kati if people power had been with knowledge singa mbadde n'amagezi mwandibadde musobola okuba Museveni kubanga this is the weakest point of Museveni. This is the weakest point of Museveni. Kubanga Museveni taina brand, taina corporate image, taina ba marketeers, taina gundi ba sales people. Museveni taina public relations, taina customer care desk. Museveni ogwe mulaba taina communication channel. And Museveni is only breathing personnel in any area abalaba afa. How could you front full figure to come as your new campaign manager? Ndio floating ze bajjo. Banage bankutte bankwatidde emmere amunwanira bannayuganda ani olwalira bannayuganda
nabagamba nti President Museveni ekigendo mukuba kiri kimu. He does not read the notice board. What is a notice board? A notice board, this is a place where the information about a certain area is posted. Kakati bano abalirana Museveni bamulimba nti eggwanga litambula bulungi, eggwanga teritambula bulungi. President Museveni is a Dr. Tinkubulira eggwanga likulemye, abavubuka bakulemye. They make 75% of Ugandans, but now they have become hopeless and they feel they are not attended to. Why? Nti bano bakulimba bafuulu figure nti muzeeyi kiri bulungi, ne bali abo bulubozi muzeeyi kiri bulungi, muzeeyi ofuka bulungi myaka 35. Era bonna Baganda. Full figure Muganda, Bebe Kuru Muganda, DJ Maiko Muganda, Big Eye Muganda, era bagenda okufera Museveni basudde ekibiina. Nti Dr. Tionti ise genda ku Facebook onoonye 7,000 plus movement oginoonye. Then bw'omala okuginoonya teekayo ekirowoozo kyo, kulika essimu. Bw'oba oyagala okuntambala nvumu ondabe. You will see nti ensi tesaaga. Nabagamba nti President Museveni anafuye nnyo. Singa aba people power tembadde bakwesiriwaza na kuddamba Segirinya. Nzu Segirinya comrade netisi obuwunga Segirinya ani amutwale bweru w'eggwanga. Avyo basikiti wa serefu nti ani atwala Segirinya bweru w'eggwanga. Bonna bazimbidde ku ssente za Museveni bali tebaagala n'aveeko. Beetuumye ku mwana Kyagulanyi, bamwetuumyeko n'agakofiira. Temuddamu bawa nkofiira. Temuddamu bawa nkofiira. Temubawa nkofiira. Temubawa nkofiira. Kyagulanyi tobawa nkofiira ababbi abo. Tobawa nkofiira. Tobawa nkofiira. Not every person who would come to claim people power nti bujja mugoberera. Temugoberera buli muntu. Abamu misege bagenda kubakubya eggwanga lisigale embuzibu. Mugamba Museveni abatami nabagambye this is the weakest part of Museveni. Ono Museveni kati anafuya akubika, mwekunganye mumukuba akalulu. Ebyamuwozi project mwefuule nga abatabimanyi bashibaga temubawanga nkofiira. Guno musinde gwaffe gwabankebuka nyindo nga zisimpanvu. What is politics? Politics is the study of living things and non-living things. Yes, politics is the study of living things and non-living things. Kakati kamba wekibala ba people power. President Museveni, I want to give you a chemical composition of NRM. The chemical composition of NRM is 78% hydrogen, 10% oxygen, 0.000 carbon dioxide. People power 10% oxygen, that's Kyagulanyi, 90% carbon dioxide according to Dr. T. Kakati carbon dioxide oyo ne 10% musobola okubigatta okuba NRM kubanga when you combine hydrogen and oxygen you get water. If NRM brings water to cool the pressure of people power, then the people power should use the 90% carbon dioxide to stop that fire because fire extinguishers are made from carbon dioxide. Bwebe NRM egamba nti aba people power muli carbon dioxide, then mweyambisa carbon dioxide okuzikiza omuliro gwayo. Secondly, people power ina carbon dioxide, yes. Kubanga government egamba nti abawagira people power bayayi, mukikkirize muli bayayi. If you are bayayi, then carbon dioxide always is used to preserve foods and beverages. Chovola bosumula soda, echupu ekaba pss. Kakati 10%, 90% carbon dioxide eri mu people power. Preserving Bobby wine, amazzi agava eri mu NRM galema mukwatako. Oyo sense, simple knowledge. Omutwe gujjudde amagezi gwogwo mulimu ki? Dr. T yatandiseewo omugendo guli makati nabagamba the ideas of the 7 Southern movement is wandika wansi. We want a youth parliament because the parliament of Uganda tetutegeera byekola. Parliament erimu abantu 100 bwe baba tebagabana sente, the parliament is empty.
weni nga bagenda okugabana sente parliament ejjudde gwomuvubuka mu government ofuniramuwa. If Bobi Wine is coming back gogenda kufuniramuwa you are 75%. Kitegeeza twagala youth parliament. Era bwanga wagira Dr. T genda ku Facebook yogambe we want a youth parliament. Eyo Bobi Wine wagitusuubiza tumuwe. Simple. Nze sina budde bulwanyisa Bobi Wine. Nabagamba Dr. T abeera ebigere bibiri maaso. Any person who abuses Dr. T manya Dr. T akusinga ate obongamba nti ndi mubi. Njagala mbagambe waffe njagala mbagambe bombanga waliwo aga Dr. T before this year ends. Can you find your way out of Uganda because what's coming will not be kasozi abaganda bamanyi bwe mutwe mutiisa. Nabagamba boba ogamba nti Dr. T mubi ewa mubenzi asobola kuwasa mwanyoko kyatayinza genda na serebe. I have money. Tontiisa Dr. T toyinza kumutiisa. Nabagamba 7 Southern movement njagala okuŋŋaanya ebirowoozo byammwe abaleekaana kasanvu mbitwale wabeesimbyewo bisayiningeko awangula tubimuleege. Watusuubiza musajja gwe ku mumiro tumukwate. Watusuubiza ne bwana ba Museveni. Bobi Wine watusuubiza abavubuka bituwe nawandiisa ekitabo. Secondly twagala okulwanyisa kye bayita people pigs theory. Bali mu kugamba mbu abavubuka abawogera Bobi Wine bayaga bayaaye bali opulesi. Bwaba bali opulesi then tukole ebyamagezi buli omuntu alabe nti abavubuka si basiru. Nebwe mudda mu kuwemula n'okuvuma n'okusiriwala mugenda kubeera basiru abayita embizzi. Secondly the 7 Southern movement gendo wandike ekigambo 7 Southern movement gendo likinge teekayo ekirowoozo kyekuliko essimu sindika video ng'eriko obubaka bwo ekirowoozo nkipostinga ate nkiwandiike nkitwale oyo gw'oyagala va mu kusinika ebinyo nze nja bavuma because temulina kye mujja kunkola mbabuulira amazima. Dr. T alina ekintu kyeyatandikawo genda nina ebigendererwa 7 twagala golden package omuntu abeera ebweru w'eggwanga nga munnayuganda tubabale omuwendo tubatonde mu district C nga bannayuganda babeera ebweru. If there are 20,000 Ugandans abroad then we create 4 district C and we get member of parliament for them. Skype yajja basobola okudda ku Skype ne batuteeseza bannayuganda abali ebweru muli basiru muli mu kubonaabona muli mu kufiira mu biyumba. Dr. T azze okubayamba ate kasiru kawakanya Bobi Wine wannyoko wamutabani wannyoko. Nze toyinza kuntiisa wama Kasozi nkwagadde Sevume Paulo nkwagadde alina yito ekyo nkwagadde baba no bonna ani omulala gundi namuyaga Shamimu nkwagadde omulangira Kayemba Richi nkwagadde ababalangira ekyabafuula abaavu kwefuula bakabi ate abaganda mugenda kwavuula ndala abalangira ffe tuli balangira tuva muli olulangira stupid. Oba tolina sente don't talk. Uganda ya sente oba tolina sente sirika leeta ekirowoozo ekyamaanyi. Nabagambye essimu yange 0753 35 54 72 sindika ekirowoozo ku video nze nkiwandiike mu kitabo nkipostinga ku 7 Southern movement nwanirira mmwe. Nze siwakanya Kyagulanyi njagala tuwandike ebirowoozo kasanvu Kyagulanyi abiwandi abisayiningeko nga n'ekyomu ekiri bw'agaana okubikola tumunyige tumugaye Kyagulanyi nyabula ayite babi nga talabika. Museveni tumukwata ayite Maama Janet nga talabika. Besigye tumunyiga ayite Ansiremu nga taliiwo. Nabagamba don't ever play with Dr. T. Nabagamba nti nenyimide n'okuyimirira nti nze Dr. T waggulu ninga fresh kid mumpale ninga nina roza na inama ona inama nze tontiisa bwe mufuuka emisota nga nfuuka emisota. If you become snakes I become a snake. If you become a snake I become a snake. Waliwo ono Stefani Joffrey I abuse in a line of command. Museveni alina obuyinza obukuyita embizi kuba mukulembezeewo ne taata wa alina obuyinza obukuba oluyinza olina buyinza bukuba lumwi. Dr. T alina obuyinza obuga nti oli musiru
nitolina buyinza buvuma Dr. Tikubaako singa. That is a line of command. Gwe sipatani simajo fule nkubuulidde. Mugende mulonde, muli bavubuka abasomyeko, muli mu kuwemula, muli mu kwevuma, muli mu kwogera bya kisiru. Museveni yabatama, temulina nsonga lwaki yabatama. Mwagala Bobi Wine ajje, temulina nsonga lwaki mwagala Bobi Wine ajje. Temulina nsonga Museveni alina kukola kuki. That is a question. Tell the public nti Museveni mmukoye lwaki no. Temulina nsonga. Ninja leetulwa Museveni agabe mmere. Yabagana okulima. Sente zogula mu data tezigula kawunga. Bwongo bwa Nkima brains emonke. Agatwe agerere gali kuno. Emitwe brains emonke bwongo bwa Nkima. Nabagamba Dr. Tia ina kye bayita 7,000 movement plus. Leta ebirowoozo betubiwandiike. Museveni abisayiningeko. Bobi Wine abisayiningeko. Besigye abisayiningeko. Then wabisayiningako. Katu ayitamu yina tubimulege. Oyagala eggwanga libeere litya muli mukwasama ku Facebook. How do you want your nation to look like? Kyagulanyi bwajja oyagala kukolera ki? Abamu temumanyi the roles of the president. Mumanyi president yayoola emyalo ewammwe muli basiru. The president is not one who is eligible for cleanliness in your area. Tagenda kujja kubasala binkwawo. Mwe mwalowooza nti bw'oli enderema kolizaala Nabbi Muhammad. Nze sirwanyisa Kyagulanyi, sirwanyisa Museveni. Mbabuulira muleete ebirowoozo tubitwale. Nabagambye twagala youth parliament, tukotonde parliament ey'okubiri. Abamu muli bweru wa ggwanga. Amawanga agakulaakulanye galina parliament ezisukka mu emu. Lwaki? Because the society contains personnel of different levels of understanding and age. Kati parliament yaffe ejjuddemu baavu abanaku. Parliament yaffe ejjuddemu abanaku ate namwe ababalonda muli banaku. Kati parliament gwe omuvubuka ekuteesezaaki. How can we select that parliament? Every district has a council of youth. Tulondeyo abavubuka babiri, omuwala n'omulenzi. Tukole parliament y'abantu bina. Then we get 5 patrons from the old parliament. Bajje bawulira abavubuka nga muteesa. Ebirowoozo byammwe biwulirwe. Secondly, government webanga boni muvubuka emusasula million 3 ali mu parliament nemuwerako n'akamotoka ka VTs. Kimumala. That's an empowerment the youth. Ekyo Kyagulanyi bwajja kyo tukimwagaza oba Museveni akomawo kitusuubize oba Besigye akomawo kitusuubize. Full stop. Bw'oba ogamba Dr. Timubi okakasa sobola kwana mwanyoko tasobola kunzikiriza. Because I'm a celebrity, I have money, I have knowledge, I know the Bible. Bikula Bible tuve ku Genesis fasting paka ku Revelation wesembera. Nkulage ntoyina makulu. Kati gwakula musimabo simanyi Jamaica ezo fake accounts. Simanya akula musimabo ezo fake accounts temuntu bulira. I know fake account, I can determine a fake account. Dr. Tibanji bamwerezeeko abebweru bamuvumye baani bamuvumye ndikati Dr. Tio mutiise. Secondly, kyenjagala mu Uganda twagala dimensional leadership. What's dimensional leadership? Dimensional leadership is a fractional leadership that relies on fractions and mathematical basis. Algebra, logarithm. Twagala one all number 1/2. They over improper fraction whereby the numerator is bigger than the denominator. If Bobi Wine is coming on presidency, nga ine myaka ana oba 39, the vice should be a person of 21 years because 75% of Ugandans are youth. To send a message to the youth of Africa that even them are nurtured to be tomorrow's leaders. What youth can be. What? Oluzunga lugani. Youth can be entrusted with the power. Dr. Tio mula mutabani wa Nakijoba. Kitange Nazaalibwa lwe yafa. Nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 December 19 mwezi. Nina diguli 2 ne diploma. Nkola ku BBS Telefine yaffe. Bazonto bandika ne bagenda. If Bobi Wine yagamba, and if we want to stand with the truth, stand alone. Kati Dr. Tinti arrange some people power.
twagala wano all number 1/2 oba improper fraction. If Museveni is coming back ngaine myaka 78, the vice president of Museveni should be of 25 years to send a message to the youth nti abavubuka nabo bafaako. Kati mu parliament ebagasaaki parliament ekisookako ebeera ku UBC, mubeera ku live wire, mubeera ku anikati, mubeera ku round about, mubeera ku Facebook. Parliament byeteesa temubimanyi, nababaka ba parliament baavu, namwe ababasindika muli baavu. Kati embwa ezaalambwa. If the parliament is full of good hyenas, it means all namwe ababalonda muli gulide. Dr. Tito Limusinga ate ndi musajja mulokole nsabira nakulabye, bagita volunteers of salvation outreach. Musumba wange ye musumba Sala Mikisa. Buli kimu kindi wano bikula Bible nkusinge, bikula Bible nkwata muliso ndabe, nkwata muliso Dr. Tio ndabe, kwata muliso liwuliro bali agonya ilise lyange lyagonya likwatemu lyagonya liryo likwatemu lyagonya likwatemu nyabola likwatemu lyagonya. Labono kale bwe mukke ate Museveni yamperera ate nonya attention yoli musiru yeggwa Museveni bwakuyita oyinza ogano genda ye kale obwanjagala kulaba Museveni jangu ontwaleyo. Njagala wano all number 1/2 improper fraction, president mukuru vice mwana muto, kubanga ne vice omukadde talina kyakolawo. Then if the youngest population of Africa is by 25 below and below, it means the government ya Uganda and the government of Africa 75% share, 7 Southern movement plus 175% share in the government, whereby from LC1 up to the president, ministries, all the agencies, the vice people, the vice chairpersons, the vice presidents, the secretaries are used, mostly girls, for empowerment of youth. Tukoye ebyobufuzi ebyokwasama baba kuba emiggo 2 2 ne baba kuba 2 11 ne baba kuba 2 16 ne baba kuba afuna muki omusajja agenda obugalo ne buyitingana omusajja agenda wafuna muki bwe baba kube wakiseka ku lukwago wafuna muki omulodi ayogedde banango omulodi bwayogeraani ayinza okuddamu kati omulodi aliwa omulodi ne bwayita ku kkuba embwa zimusekerera. Gwe Joseph Sechsonge sijja kuddamu. Government eddako oyagala ebeeremu ki? Gwe Uganda okyagala ebeeremu ki? Abamu wakanya mu 70 mwina na nsonga lwakuba tolina kyakulya bwakuwa akasawo kakawunga olwo owanika obugere. Abamu agala Bobi Wine ajje oyagala akole ki? Besigye wajja agala akole ki? Bulinga apo good ideas genda ku 7 Southern plus movement ononya agenda ononye olaba olete ki kuliko essimu sindika ebirowoozo byenze mbitwale nze sinoonya attention. Nabagamba Zari cannot bleach to look for beautifulness because Zari is the most beautiful lady. Dr. T is the most intelligent political consultant and analyst in Uganda, and Dr. T can stand on his own. Dr. T has his own money. Nakugamba nayikaza vanilla 5 buli kilo ya vanilla mitwala 3.7 goli ku kibuga olekana. What do you have? Nyoko mwavu kitawo mwavu omuntu ajja okujjambwavu nti atoyagala kumuvuma omutiise. Ate nembuliri simu wangu era mu abakyala abepikira Dr. T mbasaasidde jangu mbuliri nyabula bai kalibo jewuni hayi kaliba kikompora sasi mudomo ojja kudduka emisindo ofulumero ojinga okuba enduulu. Nabagamba bannayuganda mutijja wano mutijja ne Bobi Wine muganye muwe ebirowoozo ebirungi muli mu kumutijja fe abagezi mutugoba. Dr. T agende si wa people power ya nnyoko wavana ye mu ekiboga wavana ye wa mu ekiboga. Did you come with the people power when you were coming from kiboga? Obunako obubali wano mutijja
Uganda abasinga muwomero embizi. I have seen many schools nga bagayita St. Paulo Memorial Center nga sirabangayo St. Paul Memorial School. Bana byabufuzi temubeesibaako mubawe ebirowoozo ebirungi nabo bantunga mmwe. Museveni naye alemererwa. Museveni has failed many things kubanga n'ekitaawo yalimwa bingi. Lwaki obonaabona kitaawo yabalekawo n'awasa omukazi owookubiri ne mukula n'ennyammwe eka naawe kitaawo nga tomuttanga. Bw'oba ogamba nti omulembe gwa Museveni kubaavuwaza yes n'ogwamini gwaliko obwavu ku gwamini kitaawo yalina kalina. The very big question is bw'oba ogamba nti omulembe gwa Museveni kubaavuwaza nnyo ku gwamini kitaawo yalina kalina. Dr. Tigendo onoonye 7,000 plus movement. Gwereeta ebirowoozo nakugamba najijja mu 1 Kings chapter 19 verse 18 nti Katonda abeerawo n'akasanvu, Nyanzi bwajja n'awemula, gundi n'awemula, Badi Bulaka n'awemula. Dr. Tika akuŋŋanya abavubuka abali soba kasanvu bamuwe ebirowoozo byabwe abitwala eri ba presidential candidates babisayiningeku. If they sign and they come in the power tugenda kubibabanja. Todda mu kuleekaanira ku Facebook. That is Dr. T. Nze sinywa mwenge ndi musajja mulokole. Mwe banyamwe babalimba nti buli mugezi anywa omwenge. Nze sinywa mwenge. Bwe nabikula Bible nja kubasinga. Buli kyembikula nja kubasinga. Wama abayite abawagira Dr. T. Mwebale. Mundabe ku BBS. Mumpagidde mu bizonto. Nakoze omusekera nyuma ne mujja. Kati era mundaba. Nali mayite muliddamu kundaba. Tokyaye tuvuddeko ku volongoto nyabula bagenda. Fake account buli gola bavuma ebigambo binene. Fake account fere tuva ku fake accounts. We don't mind about barking dogs. Gendo ononye wama Dr. T. Ugandans we need good vision of good governance and services for all people in Uganda. Above more creation of employment. Wama webali bamuyitani Kasoze Emmanuel, good boy. What you are talking about, what is your same name? Village boy. Poor, I don't go mad. Uliro yo. Bagambe ko yisima muneza mukama akuwa mukisa muneza. Good boy. Abo beba gundi benjagala. Crap, mulabe katende kyogereko. We have to work government edake tusanga tulina. Wamwe yogedde bulungi na miro masse. I support Bobby but I hate Kurganis. Muhammad Webale. Nze njagala Bobby Wine siganye kumulonda. Siganye kulonda Museveni. Naye kyekye kuwemuza. Mwe gwange ligenda maso muliraba mu Nyanzi. Nti tusirike kuba Nyanzi wa people power. Tusirike kubanga professor we mudde gona amogera ko bajja kuvuma. Njagala Nyanza nnumbe. Mugende mukyuse Museveni mu mirembe. Musobola okumukuba kubanga Museveni anafuye. Museveni, if NRM is a company, it does not have sales. The demand of NRM is low. The sales are low. The supply is low. It does not have a corporate image. The image has deteriorated so profoundly. That is why you can beat Museveni. Muve mukwasama mugende mulonde. Mugende mukubire Bobi Wine Kyagulanyi. Muteekayo posti ezirimu amagezi. Mumuwane. Mumwakazi sabata mwagala naffe mutuwa mwakazi se temudda mukuvuma toloza nti bona mvuma akabina nti Dr. T anakankana nyukubera mfanana nga akabina gwetondaba ndi mubi ninge embizi nine ebise ebibi nine emimwe emibi nine ebinye ebibi so kiche kipya. What is new? Kiche kipya naye kusinga obwongo mbana banyoko singa mwalimu omwana omunganzi nyoko singa yesimi. Lwaki nyoka abona yazaala gwa avuma Dr. T akusinga. Mugende Bobi Wine mututule wansi nga abafubuka. Nze nabagambi genda ku 7,000 plus movement.
genda ofutekeyo ekirowoozo enamba kweri leeta ekirowoozo nze ndiwandiike mu kitabo mbitwala era ojja kundaba nga mbitwala nze sinoonya attention ya Museveni nakugamba nkubuulira frankly I was sponsored by the State House in Education ate bangi ne bannabyabufuzi bonna boolaba ne baseggirinya bammwe n'abalala balina emirimu gya UN Museveni yagibawadde. Uganda depends on Museveni kuba yakaze mmwanyi. After Museveni had dried up the coffee kati buli omu adependinga ku Museveni. Every politician adependinga ku Museveni. Pozi Bobi Wine yagaana sente za Museveni. Ekyokubiri bannayuganda twagala okukomyawo Katonda mu ggwanga. Empisa zammwe zoonoonese nnyo kubanga mwava mu mafamire amabi abamu mwakola n'abasinga omumaamu nga nze. Tokiyitanga kitono okula ne maama omu oba ne taata omu. A family should grow up with two people. Nankubadde kitaawo yali musiru alina kye wamisinga ku kitaawo. Kati ne tusomera bonna basome oyo bonna bakome because no knowledge is obtained without a cost. Museveni yabaavuwaliza bonna basome ababe basomera ku Kampala Palace mitwalo aga. Kakati gwawanga kasanvu every time ngowaayo kasanvu omwana n'asoma bannange gwanga Museveni mulungi bannange ekyoto kiri waka Kampala nawaaka yoweeri ekisanja bw'olwokuwaleese bonna basome bonna bakome. Oyo bonna bakone kati mwava foundation zimbi kati mutuuse katale nga muli babi. Twagala okukomyawo Katonda mu ggwanga. Nakugamba 7,000 plus movement najijja mu Bible 1 Kings chapter 19 verse 41 verse 18. Nze kitange yafa lwe nazaalibwa. Gundi gwe Rowlings kitange yafa lwe nazaalibwa. Genda onoonye ebitabo bya Dr. T omanye amazima. Muve mukulekaana mubeera abavubuka ab'empisa temuvuma babasinga musabe Katonda mulowooze nnyo mukozese obukisa obutono bwe mulina mugende mutuule ku drawing board mulonde muve mukulekaana. Dr. T abasiibudde mubeere bulungi. For God and my nation, O Uganda, may God oppose we a future in thy hands, united for liberty together we always for power. NRM oye DP egumire omusajja agenda makerere zizi Buganda bita nyabula.